tebategeera bulungi. Alien skin yagenze Bulaaya omwana oyo. Congratulations. So yagala nangambe nti congratulations. No, kinsanyusa ogende Bulaaya. However, inti nze njagala kumukongratulating nga akoze ki kye njagala okumugamba. Ekyogenda obugenzi Obulaaya osobola okugenda. N'eki kyofunye Bulaaya kye kyamakulu. Ate yagenze kubeerayo, yagenze kuyimba. Anti kankubuulire kino, Alien Skin. However, agenze Bulaaya okuyimba lisobola okuba nga libadde kkubo atuuke Bulaaya. Naye njagala kuwa amagezi Alien Skin. Bw'ofuna gaapu yonna eweta. Tetisusa omwana akyalina kariya. Suula ebiwandiiko. Onoonye woopoota okole. Kati Alien Skin ongambe nti yayingidde mu Bulaaya adde mu Uganda akole ki wano? Kati yakubya shoka ngambe baba amusasudde obukadde 3. Ku music wa wano agwa buli lunaku, obwa celebrity bwa wano obugwa buli lunaku. Ng'ofuna obukisa ofuna visa eyingira London ng'odda wano mu Alien Skin okulya enkola. Wategeera Ekyeeyo. Kubulira. Omanyi lwaki nategeera Ekyeeyo? Nti bonna wano ababadde ab'amaanyi bamaliriza bagenze ku Kyeeyo. Ate ekyewuunyisa n'ekiswaza mu myaka emikulu. Twaba singa baafuna omukisa okuwulira ebigambo bino nga bakyali mu myaka gyabwe egy'amaanyi. Tebandigenze ku Kyeeyo bukulu. Ngani ogamba Ronald Mayinja? Kati olese example nungi. Alien Skin. Gwe oyinza okugamba nti oyagaddwa nnyo mu Uganda okusinga Ronald Mayinja. Gwe lowooza lwaki amaliriza mu bukulu ng'agenze ku Kyeeyo? Kati ekyokubiri jjukira nnyo Alien Skin nti ekikula mangu kifa mangu. Alien Skin aludde kyovola. Nedda kubuulire kino. Ekikula amangu Alien Skin kifa mangu. Is a calm, is a go. Bw'oba oyina that sympathy and celebrity ey'amangu gimanye nti era egenda ku supiidi. Naye ndabyako ne relationship ez'amangu. Abaana ne bagezaako tukakasa nti bakyaliwo. Gwe lindirira bulindiriza okuleka nga yatandika dda. Yatandika dda. Tolaba ekidongo si kyaliyo. Kubuulira. Ekikula amangu. Ebintu bya supiidi biggwa ku supiidi. Ntegerekese bulungi kuba tebiba bizimbe tebiba na misingi. Kayimba ka ize kamu ize go. Ate omusigaza gojje mu taxi mu kolonozaala president. Abalongo basobola okubaayo tebalina nnyo mugaso tebakuyambye nnyo oba tebakutegedde. Naye singa nkuleepinga n'ozaala president. Tetukwaniriza mu maka g'obwa president. Tekananze kigozi. Sisobola. Kigozi kakubuuze. Singa nkuleepinga n'ozaala president. Mba ndeese mukisa oba kikolimu mu bulamu. Kyokka ky'obwoleseze saagala kumanya naye toba welcome. Kati singa nkukuba empi n'owakitula tetusakwaniriza. Singa nkukuba empi nga paaso kye Skin ogenda muyisamu bicycle. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your latest updates and celebrity news nkwataganyeko n'omwami Calvin Kayanja. It's been a while omwami ono njira ne muwamu break nemala ne munoonya. Mwebale nnyo okutulaba baganda baffe, mwebale nnyo okusubscribinga. Oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'ojoyininga show. Oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'otufollowingako bulambalamba. Baganda baffe ba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Amawulire mangi agagenze mu maaso wiiki eyo. Naye engeri omwami ono gye yafuuka omuzibu ow'okufuna nalabye comments awo abantu nga bagamba Calvin nga tokyakola naye Adija, Calvin yaggoba wangoba. Kisoboka kiti ekyo? Gwe ffe tuli ba veterani ba veterandi okuva ku Kyeeyo.
So tewali nsonga yonna lwaki nsobola okugoba Adija Kigozi kuba tusolovinga ebizibu byaffe. Mugamba ki baganda bange kansubire nti muli bulungi. President w'emitala w'amayanja nga bulijjo nsonze ngobye bumale. I know. Na hostinga luli eri mama wange ku TikTok yange nenkulanga okomenti nze to abantu bakulu kitibwa Calvin. Bannange mami namulabanga ganti Kalu. Nengamba nzani. Mama wange oyo ayagala nnyo TikTok. Buli kiseera abalaba ebintu ebiri ku TikTok. Nanga ndaba nnyo andabira nnyo ku TikTok. So kwolwo ne nzija ne muleta ne muguza abantu kibomanyi ku TikTok. Nageno la ayogedde ku Sefco. Ayogedde ku Calvin Kayanja. Nengamba ekitegeeza ddala mami abeerako ku TikTok. Munange kankubulire kino. Era mami wogenda okumuleeta ng'omutadde ku mutindo. Abantu abamu tasobola kutulaga bakadde be kubanga tebabafaako. Basaawo enjawukana ne bakadde baabwe kubanga tebabafaako. Tasobola dde okumutunuza mu kamera amuswaza. Okitegedde ekyo? Abantu munange baayagala okulya bokka wano mu Uganda. Tebalina nkolagana na bakadde baabwe nene beerabira. Akolera omusajja surprise erimu ssente n'ebimuli bino ndaba bazingamu ssente. Naye nga tayinza gikoyera maama. Anti kyenkugamba ekyo. Muntu n'asibisa omukazi akaviiri naye nga maama we yamuleeta ku nsi eno. Ali eri ali kubikubiro. Tasobola dde okwekubya ekifaananyi naye. Ate era ne neewuunyaamu awo. Era bano abakugoba, abakusekeeterera n'abakeera okuvuma. Wateekawo layini. Mami congratulation okuba nti anyoola ekyoma. Ano! Toyinza kukeera kuva mayiro 8. Nze nina omuntu gwendaba wano akwesimbamu akuvuma. Oyo ayinza okutulaga maama we Buduuda gy'ali. Maama wako otekoose n'enkumbi agenda kutuka omugongo ng'ovuma abantu maama we oli yeenyoola. Naye ate era nga bino ffe ng'abaana yeffe tubiteekawo Calvin. Teri balala. So bw'ojja ku social media n'osalawo okuvuma abantu n'ojja concentration ku gundi ku famire yo. So njagala kumaliriza nsonga ya mami nga mukongratulatinga bambi. Okwenyoola si kyangu wane ebintu bikalubamu e Kampala. Oli omukyala ayagala omwami we. Ayagalwa. Kituufu era n'omuntu gwe bakoledde surprise oba gwe bawadde naye aba alina kyakola. Tikiti si byangu muntu kukuwa. Sadda abaana bali bulungi mu nsi bamukisa nabo beevuga balina empisa. Omusajja naye anoonya wakummira ddala nga ajja kuba wa mutima muntu. Natandika kisusa. Abantu batulemesezza okuleeta abazadde baffe munnaye mu kamera. Waliwo lumu lwoba oyagala omupositingako. Kanzireko ku ludda luneeno lw'oyogeddeko. Nti abantu abamu waliwo olumu lwobeera oyagala opositinga ku mukaddewo. N'olowooza ku bye baavuma maama wa gundi n'ogawo waayi. Owange kamutereke. Chovola abantu ndowooza balayika tebasobola kupositinga maama ba. Ati kankubuulire kino ebiseera ebisinga abantu ab'emitima emibi maami wo oba mukaddewo ku nsi eno kyekintu kyandibadde kikwayagaza okusinga ebirala byonna. Ate okuleka oyo atazaalanga ku mwana. Neffe abaana bye batuyisizaamu ne bye tulabyeko tolinawo otayinza kuweera mukaddewo kitiibwa na respect na kalungi konna mu nsi eno. Okuleka abo balowooza nti wafubutuka bufutufutu seeri okubeera ky'oli mu nsi. Ne bw'oba wali ozadde ku mwana n'akuluma ddala naawe ofumiitiriza obulumi bwe wayisaamu maama wo kuleeta ku nsi. Omwana wo kyakuyisaamu kimala bumazi okusinziirako okuwa mukaddewo respect. Naye waliwo agatazaala wano nga gazaala abaana naye nga tegafumiitiriza. Tawa kitiibwa maama we naye yayagala abaana be bamuwe ekitiibwa. Okitegedde ekyo? So maama oba afaanana otya ate maama wo gw'alina okumuteeka mu mbeera gy'olaba ekusanyusa. Kuba oluusi ye yeekulidde naye oluusi akukuzizza oba ofunye omukisa okuze. Ekimu eky'ekkumi kirina kudda eri bazadde kuba be bakatonda ba wano. Kituufu nnyo. Naye nze ndabyeko abawala bangi abeejaajamye ne abawala abo tubaleke. Kubanga banaabeera balulala kubanga tubabuuliridde ebbanga. Naye tebakola ki? Tebategeera bulungi. Alien Skin yagenze Bulaaya omwana oyo. Congratulations. So yagala nange ngambe nti congratulations. No, kinsanyusa okugenda e Bulaaya. However, inti
nze njagala kumukongratulatinga ng'akoze ki kye njagala okumugamba. Ekyokugenda obugenzi obulaaya osobola okugenda naye ki ky'ofunye e Bulaaya kye ky'amakulu. Ate yagenze kubeerayo, yagenze kuyimba. Anti kankubuulire kino, Alien Skin aweeva agenze e Bulaaya okuyimba lisobola okuba nga libadde kkubo atuuke e Bulaaya. Naye njagala kuwa magezi Alien Skin, bw'ofuna gaapu yonna eweta. Tekisusa omwana akyalina kariya. Suula ebiwandiiko onoonye woopoota okole. Kati Alien Skin ongambe nti yayingidde mu Bulaaya adde mu Uganda akole ki wano? Kati yakubya shoka ngambe baba amusasudde obukadde 3. Ku music wa wano agwa buli lunaku, obwa celebrity bwa wano bugwa buli lunaku. Ng'ofuna obukisa ofuna visa eyingira London ng'odda wano mu Alien Skin okulya enkola. Wategeera ekyeeyo. Kubulira. Omanyi lwaki nategeera ekyeeyo? Nti bonna wano ababadde ab'amaanyi bamaliriza bagenze ku kyeeyo. Ate ekyewuunyisa n'ekiswaza mu myaka emikulu. Twaba singa baafuna omukisa okuwulira ebigambo bino nga bakyali mu myaka gyabwe egy'amaanyi tebandigenze ku kyeyo bukulu. Ngani ogamba Ronald Mayinja? Kati olese example nungi. Alien Skin gwe oyinza okugamba nti oyagaddwa nnyo mu Uganda okusinga Ronald Mayinja. Tuli ku bunkenke fenne. Gwe lowooza lwaki amaliriza mu bukulu ng'agenze ku kyeyo? Kati bw'oba ofunye si kweyingiza mu kibutasana kubeera bino eby'obutasana si bye byatwala ssente ze. Osegedde naye olaba akirializinga nti okugenda ku kyeyo mu myaka gino kye kisinga. Bw'oba ofunye omukisa n'okiyingira ng'okyali mwana muto oba kumulamwa nnyo okubula n'osuula ebiwandiiko n'otandika okulonda amagi. Nga bannaffe ba TikTok. Anti kyenkubuulira Alien Skin njagala ategeere kino. Bw'aba afunye omukisa n'apoloka n'akuba akaggi ka UK n'ayingira bwe ddu. Suula ebiwandiiko weekweke noonya we balonda amagi. Ani nkubuulira okozesa obuvubuka bwo kubanga ebya music bya wano bigwa buli lunaku. Ekisooka oli ku top lwa simpase. Si lwa music. Lwakuba bamukubempa. Oli ku top. Oli ku bwa serebu obwa simpase tebuwangaala. Omwana oyo yaddenga obwa sympathy yali tannabutuuka ku yali akuba akayimba. Bubuuze yayimba lusuku lwa seminti. Ati nkubuulidde. Kati kankubuulire kino okulaga nti obwa serebu bwantu tebuwangaala. Tunuulira TikTok olwaleero Alien Skin takyakola makulu. Kati anti muyimbi agakola takyakola makulu luli eri bamutijisanga buli omu ayogera ku Alien Skin. Palaso yakubye akayimba ne kajjawo vulugu ye yenna kati ya leading number 1 on top. Akamalayika. Face kweka kabina kwekali. Tonna kakola mu challenge. Sinama naye njakakola. Kati ababadde batijisa Alien Skin bamuvuddeko dda bali ku kumalayika. Okigedde kati that's how wenkulaga nti music industry bweri. Olaba n'abakusooka okuyimba bakirializinze nti ogenda ku kyeyo ge makulu. Alien Skin is just favored. Ali ku simpase y'empi. Okuleka ng'onoonoonya palaso akwongera emigero okube lugogo. Oli president wa ghetto. Ani nkubuulidde kino. Tekiri mu makulu bukyamaani aliwa. Ate principal. Omanyi kyali ekyemisana. Omwana atambulira mu gatto za principal. Eziruwa. Omanyi ba principal bye baakola. Nze mbulirayo oluyimba lwa Alien Skin olusukka TikTok. City at danger. Ani nkubuulira mulimu party z'owulira olina ne wootuuka n'ogandi bambuusize banteere wali we luggwerayo. No, si butamutegeera. Nina music gwenjagala ne mmanyi nti alina music ate watamutuusa. Njagala okkiriza ebya simpase ne music okuyimirirawo nga music. Okitegedde? Bwe zibanga mpiza ezakutegesa concert. Ab'e Bulaaya njagala kujjukiza Alien Skin nti ku Purple Party nga batandika okulanga teyali ku platform eyo. Teyali ku poster. Palaso yaliko. Yaliko. Byakyo kambuchusi. Kanti bakyuse bukyusi nga bamukubye eki? Akavunda. MP. Kati bw'oba ofunye platform zirwa simpase, manya simpase tegenda kulastinga longa. Kuba ekikola music showbiz.
abantu olaba bakufe balinze lwakukuba mpi ng'ate kirina okuyimirizaawo wano malala galina kuba malala naawe obeeko b'okuba kati alien skin lwaliddamu okuba omuntu lwalitegeera nti ensi ekyawa naye ate tosobola kubeera muyimbi w'amaanyi nga tolina bw'oyisaamu mpi gwe noonyereza ku likodi z'aba Bobi Wine bibadde byampi Bobi Wine ng'omwesimbamu baba ne gaali baba ne swaga baba ne ddala kati byali yeni skin byakuvunama buvunami ebitakola makulu wano tebijja kuwangaalawo ekyokubiri jjukira nnyo alien skin nti ekikula mangu kifa mangu alien skin aludde kyovola nedda kubulira kino ekikula amangu alien skin kifa mangu ize kamu ize go bwoba oyina that sympathy and celebrity ey'amangu gimanye nti era egenda ku supiidi nze ndabyako ne relationship ez'amangu abaana ne bagezaako tukakasa nti bakyaliwo gwe lindirira bulindiriza okuleka nga yatandika dda tolaba ekidongo si kyaleero kubuulira ekikula amangu ebintu bya supiidi biggwa ku supiidi ntegerekese bulungi kuba tebiba bizimbe tebiba na misingi kayimba ka ize kamu ize go ate omusigaza gojje mu takisi mukole obufumbo towulira babakujja mu bwakadaama ne babasanga n'emidagala ize kamu ize wati ize go alien skin ategeere nti njidde mu sympathy yes lwakunkuba mpi neyakivinga bino sirina musingi bwe mba nfunye omukisa ne nnyingira Europe nga buli omu kyekirooto kye n'abayimbi abayimba edda bayayaanira kufuna visa bamaliriza bakadiyidde mu Europe gwosinga Ronald Mayinja amaanyi omanyi lwaki yalekawo amaka gayingire Europe abasinga amanyi abayimbi ab'amaanyi wano abasaba visa nga bazibamye n'okuzibamma abaali ab'amaanyi andi nkubuulidde realizinga bino nga tebannagamba nti oyimbye n'ogwa kireva jjo olwaleero okuba nti akuba enkingira akuba owingira wali omumanyi kati tunuulira kireva jje kati so you realize at this time n'omanya nti bwe mba nfunye omukisa ne nnyingira Europe ku myaka emito ng'abayimbi abakubye ebikaali wano bamaliriza basabye visa za America kuyitamu bwe mba nfunye akakisa ne nkubira wano akajji alien skin kangene nnonda amagi bagalonda China sicho ne Europe bagalonda kala agende mu mboga agenda ayera omuzira agende mu faamu alonde enkoko alonde ente sikukuba oyo muyimbi waggwa Ronald Mayinja teyaleka wa makage n'ayingira Europe teyagapangisa kati alien skin gwani nkuwayo abayimbi abalala bonna n'abamusuuta baani bonna ba Governor S baani bonna baliwa basizamaani bonna baliwa naye sizamaani alabika bulungi naye tebabikubako wane bikaali kati no leka nkubuulire kino abo abaana tebamanyi how Uganda is very hard omukubi gundi General Zamba aliriddawo yawasa omuzungu waliwo omuzungu owasize bozongo yawasa omuzungu alien skin yeetega bamuwasa ali mweru nze simanyi ne omukazi bw'omuwasa omuleetawo ne omukazi wakujjira ne mu nsi yakutwale ku mawanga siganye tuli ku buwangwa ly ate bw'ojjayo eryansimbi nsimbi azza waka naye basobola ogenda okukuba ekyeyo ky'obufumbo anoonye enamba ya General Zamba kanje noonye njimuwa agenda akuba ekyeyo ky'obufumbo okisegedde wana alien skin amanye nti ali kulwa sympathy ekyokubiri alien skin ekyo kye yakoze okugamba nti simba ku stage yemu na palaso kisobola okukomya talent ye teyagambye nti tayimba ku stage yemu no kankubuulire ofunamu kentondo bakusabudde mpi ne wobeera leka aleme kulowooza nti ajja kutambulira ku sympathy lubeerera alien skin ye bw'agamba nti bamukuba ebyo biggwa ye talinakubyeko ye wano abadde takyokooza abantu
ani yali amusibidde ekikookolo naye ffe tetulabangayo video nga wabene alien skin yali ayagala kuba Kayzi yagambako tetujja kuddamu kukola mawuliro go anikati oba yali sitanti gwomanyi tewaliyo sitanti wano bawunsa yavaayo n'agamba era n'amutwalira ne poliisi nti baamukuba n'avaayo n'abalaata ng'omusajja bamukubye omumwa gukomeeri ositegeera kati so babawunsa bonna baagala nti tetuddamu kuggala tetuddamu kukkiriza ku mabaala waliwo ebibaawo kyeka management yamuganye waliwo we bakolera stanti nga bakusuula gwe n'ogamba nti mboyikootinga ekivvulu kubanga onaagenda kuyimbayo olemesa omuntu okukola sente ye alien skin simu tutalina kukola sente yes lwaki ogamba nti sijja kuyimbawo olwokuba nti sigenda na palaso kuki Palaso is the reason waki oyitinze lwaki oyina by'oyina olwaleero tewandibadde na ku papo pate London lwakuba palaso kukuba mpi anti kati ekyo palaso yensobi gye yakola wandi mwebazizza nnyo nga tukoze ensobi naye gwe nolowooza nti kati kankubuulire ekibi bwe nkikola n'okijjamu omukisa lwaki tonneebaza ate nkwebaza kuki wali okikola kunsuula Katonda Katonda nampaamu omukisa ate nze nkwebaza kize mu mbeera bweti singa nkuleepinga n'ozaala pulezidenti abalongo basobola okubaayo naye tebalina nnyo mugaso tebakuyambye nnyo oba tebakutegedde naye singa nkuleepinga n'ozaala pulezidenti tetukwaniriza mu maka g'obwa pulezidenti nze kigozi sisobola kigozi kakubuuze singa nkuleepinga n'ozaala pulezidenti mba ndeese mukisa oba kikolimu mu bulamu kyobwoleseze saagala kumanya naye toba welcome kati singa nkukuba empi nowakitula tetusakwaniriza singa nkukuba empi nga palaso kyeyakola alien skin n'akuba freedom city n'agijjuza bwe bamuteeka ku popo pate London kati kankubuuze palaso yaleeta mukisa oba yaleeta kizibu mu bulamu bwa alien skin empi zaalina intention dabayo omuntu akubye empi n'ofuna ne tiketi n'ofuna tiketi ne visa ya London lwaki tomunoonya akwongera emigere ofune neya New York kati alien skin yandibadde ku muyiggo ng'anoonya palaso amwongere omukisa president njagala palaso omuwa obubaka nedda empi za palaso alekerawo okukuba abantu empi kati kankubuuze empi bw'oba osobola okuzikuba omuntu n'agenda e London lwaki tomukuba n'emigere dika naawe mbwalekerawo okuba abantu empi tolaba nga zikoze amakulu mu bulamu bwa ghetto youth twali tuwa alien skin obudde nga tebannamuyisaamu mpi wamma palaso nze jangu nninnya omugere ng'endeko eyukke bw'oba okuba bukubi muntu mpi najjuza freedom city empi za palato za mukisa oyo mwana era tugenda kusimba layini mutwalire enkoko n'amatooke oyo mwana yandirinnya ku nnyonyi amanyi abayimbye wano nga tebagenda nga kola ndani ebyo biveeko sunu oleeta biveeko ekimufudde okuvuganya n'abayimbi kati kubanga palaso yamuyisaamu empi yandibadde apokaminge vere n'omuapokaminge yali amuyisizaamu kyempi ati kubuulira kyonna kye yamuyisizaamu naye yamuwa mukisa muleme kutunuulira kibi naye waliwo n'ekibi ekisa omukisa oguva mu kibi naye ne alien skin amaanyi galina yali ajja kuba palaso agweri kyokola lwaki teyamukuba palaso yali amwanointinga amuyiwako mafuta yali amwanointinga naye kati bannange obutasiima bw'abana Uganda gwe tulaba nti empi zimukoledde obutaddiza palaso kimukoledde alien skin obutaddiza palaso mpi kimukoledde kankubuulire kino ne bwe yandimukiza alien skin abeera kuba palaso yali tutayamuddiza kariya yali baddewo omanyi lwaki teyamuddiza yamusonyiwa yamutunuulira nga yinza ate abaana bagamba yabuka ku kabangali nga Rambo basobola misinde kuyitamu bamisinde kuyitamu bamulife alien skin yabuka kabangali nga Rambo nkubulira kino ati kankubulire kino mulife why are you running omusajja adduka yali just ayagala kwesonyiwa so nga bwontegedde yamusaba respect si bwe kiri nga bwontegedde twebaze ankopi olwakwana oyintinga omwana waffe n'empi yamubulesinga
ali kumukube visa mukube visa yabadde ku embassy ng'akola interview. Why are you here? Here because I was beaten brutally. Who beat you? Muzungu yabuuza. This man Uncle P beat me so badly, me going America singing rather than going singing. Bagiyita mukube visa. Kankubulireko kino ogenda kwewuunya omwana oyo mu myaka 5. Tewali music, tewali. Ogenda mwewuunya ze nkubulira. Omwana realizing. Ayimba ebigambo ebikwata ku mutima. Akole ku mu bana Uganda sente ng'akyalina omukisa fe music wantu mu study nze. Talina basis. Wano we muyimbi gy'ayimba omwaka gumu n'otaddamu kumulaba. Saagala kubamalamu maanyi kuba mbadde nja kuba kumenyera. Mutijja nnyo. Nze nabalaba wano ne John Black. John Black akyali wakabi naawe. Tomwogera. Muganda wange. Kati olaba yeekwata ku collab olowooza talina music nitatambula. Nkutidde. Nedda takyaweyinga nga bwe yali. John Black takyaweyinga nga bwe yali. Noonya ku bafikifa Maika. Fikifa Maika yasabudde kano kenakoze mu challenge. I want to thank my babe. Ani nkubulidde. Yes, I want to thank my babe. Naye oluyimba oluwulira mu challenge ku TikTok gye luli. Naye oluwulira wa? Uwa. Kati nkubulira gwe tunuulira bazex birangirangi nga tukyali mu COVID engoma ze yatukuba. Osigedde. Music industry ya wano yakaseera okuba oluyimba n'obeera w'amaanyi naye okuluzzaako oteekeko olulala ebbanga ly'omala nga tokubye luyimba olwo obeera upcoming. Segedde eri very challenging okubeera ku top n'okubeera ku nobu ya wano. Kyekyo kye nkugamba tebalina we bakuumira muntu nti yakola kino tebajjukira history. Kati bw'omala okutegeera nti yeye embeera gye ndimu mu Uganda olwaleero music wa competition basobola n'okuteeka ku mudaala n'omuntu eyakubye akayimba kamu aka mistake. Nkubuulira abazikubya biza mistake nyabeerawo wamuwulirako eyaga nti baka abasajja banyuma. Era Butida ng'ayina olwo lwokka baka abasajja banyuma yali asobola okuyita concert ne Maddox naayita concert abantu ne batagenda mu concert ya Maddox ne bagenda mu baka abasajja banyuma. Naye ku bonna ani muyimbi okitegedde ekyo kye nkugamba. Wano mu Uganda we basobola okutta medical doctor okusevinga kobula atunga engatto. We basobola okutta musician ne bagamba eyalumayiminza asinze musician. N'otunuulira eyalukozeemu challenge ku TikTok nga yafunye likes nyingi okusinga eyaluyimbye. Kati yeyo Uganda. Omuyimbi gyayinza okwegayirira TikTok akole oluyimba mu challenge ye balumanye. Otegedde. Kati so bw'omala okutegeera ni music industry bweti bwefaanana. Emikisa gyonna gy'ofunye ne bwe giba mitono gitya givaluwinge ojjemu kyojjamu kubanga music agenda kuleka. Owa wano yakuleka ta controlling bwa bayimbi. Enkya basoboka okujjayo omwana n'akuba oluyimba. Katunuulira noonya ku baganda baffe baliyamu baani anti bakyaliyo nkubuulira bakyaliyo siganye nte baliyo ne music atijjisibwa bakujjira nnyo mu bwongo. Andi nkubuuza n'abayimbi abasinga wano n'obanga obeera biddoyogera kimenke. Kati kankubuuza eddala singa music yagobererwa nti era batwala music batunuulira music ekimenke kyandigenze ne baleka lyamu wano.
No, ate nkubulidde kino kyowulirize. Waliwo ab'ekidandali, waliwo ba corporate nga bw'olaba Liam bw'aba atudde ng'ayimbira abaagala nabo watambudde n'omukyala we. Of course mujjayita Liam. Then ne wabeerawo baneeno ababuukira etokota. Baba bajja kuyita sikyadde. Andi nkubuulira n'ababuukira etokota wano we bali. Naye wabula ku kivulu kya Alien Skin nina abakyala bakulu be nalaba nga balinnya ku stage wabalaba. Abakyala bakulu abalinnya ku stage baali baagalayo ki? Anti munnanga ati tiketi zaali za bwerere ne basi yasimbaako. Kati bonna bawalaji people. Kati Kabaata olaba ku stage yaawo. Kabaata yalinawo basi namba. Ne tiketi za bwerere abantu abasanga beenoonyeza mirimu gyabwe bannaye mulinayo ke. Saliyo jona. Ekitegeeza weesasulira. Ate nze neesasulira. Omutwalo gumusimungi. Bakadama beerabira ennaku yaabwe ne batandika okugulira abantu tiketi be batamanyi gye basula. N'ekyokulala kati ffe tuba tuzeekola mawulire. Of course tuba twalabye dda management like eggulu limu. Egenda okukola ku by'okukola ki ku by'okutuyingiza munda. Wayingira saa mmeka? Nayingira saa zaali mmeka we twava ewa Palaso. 9. Ogw'ekiro? Ogw'emisana. Wasooka wa Palaso? Alina okutegeera ekigenda mu maaso kuki cricket ovo. Ndete wazirika munda muli. Andi abantu bakeera mu bukeezi. Kyanzirisa kusanga lukundi mulyango nga mukalu. Uwa? Ewa Palaso. Kikyoliko? Ewa Alien gye nali genda zirikira. Gondi tokuba. Ate nkuba nali wa Palaso. Abantu abafuna lw'eggulu. Ate kati waliwo omuntu ali corporate akeera mu kivulu naawe. Tewaliwo yakeera. Twali ku mirimu gyaffe. Kati kankubuulire lwaki abantu wa Palaso bagenda. Ani nkubuulira kwatamu temubitegeera. Ewa Palaso omanyi lwaki abantu bagenda leeti. Ndi ku mulimu. Nkubidde mukyala wange abakyala omanyi bwe basooba. Kati mala kuva ku mulimu ngenda ate omukyala yeetekeko kakopagaalo. Ate tugendewa. Naye nga Palaso muyimbi mulungi lwakuba nti abantu baaliyo kakukakkanya muyimbi wa ggwanga. Ate nga mukakkanya. Olaba mwamuteekako pressure. Mukakkanyiza Alien Skin. Yesi muyimbi wa ggwanga. Ani kankubuulire kino. Alien Skin yali ku sympathy. Yesi muyimbi wa ggwanga. Ni bazigulira abantu. Bagamba nti Palaso ye muyimbi yekka. Ne muwa abantu tiketi n'abayimbi abanene. Abayimbi abanene nga bapostinga Palaso yekka. Abakulembeza abalamba. Kyemugamba Alien Skin yesi muyimbi. Buli omu aba nekyayagala nekyamukoledde ne wawa gye yagenze. President olina okubeera n'obwenkanya. Ati nkubuulidde nze sigambye nti Alien teyajjuza. Naye Palaso toyinza mujjako Victoria ye. Kusawa 5 ez'ekiro we yagifuna. Ate wali oyagala agifune mmeka? Waliwo abalina essente abayingire. Najja ku mulyango nga balamu abantu abalese bayingire bwerere. Nedda ssebo tewaliwo gwe baaleka ayingirire bwerere. Nga baabaleka bayingire bwerere. Twayingira baatuwanga bukomo. Owanika buwanisi bwoti. Bintu bya kizungu. Ani gwokeza mu kivulu okuwunyirirwa enkwawa. Tuli mu bizinensi eri tulina n'abazungu. Wanda wali yali atudde wali n'abazungu. Abazungu. Neka nkubuuze Alien Skin oyinza otwala waliwo osobola otwalayo muzungu. No, like things just got out of hand ng'abantu basusse obungi. Kitegeeza nti Alien Skin munene okusinga Freedom City. Anti kankubuulire kino. Kitegeeza. Kankubuulire kino. Bya sympathy. Tiketi ez'obwerere bakadama baweereze ssente bano baguze. Anti nkubuulidde mpalanira awaako oyo. Mulimu abantu abaali mu Alien Skin nga tamanyi na tiketi bwegula. Mulimu eyaliyo nga tamanyi na tiketi bwegula. Kati ate ekyokubiri ebivulu bya mutwalo. Obisuubirako ki nga kujingiddeko n'abagulira tiketi. Entandikwa toyinza kutandikira mbire president. Anti kati kankubuulire kino. Kati eri ntandikwa ya mutwalo. Toyinza kugigeraageranya naffe. Alien Skin munene okusinga Lugogo. I mean okusinga Freedom City. Kati kankubuulire gwe kyoba omanya. Gwe kyoba omanya ali aba promoter kye balina okumanya. Nti bantu bangi abatasobola ssente nnyingi kujja mu kivulu. Abantu baffe bano abasobola 15,000 be basinga
abasinga obungi okusinga naye era ne bapromota obamanyi bulungi nti bapromota abamu waliwo oli ng'ategeka Freedom City nga tasaako erijja ku cricket over anti ku kategole y'abantu nayo yanjawulo so kati wafaayo ku sente ze tusasula eri ne ze baasasula wano ne bwe baali badde nga bali ku cricket over baali enkanye sente mwe ze mwasasula tebo manyi yali egula sente mmeka lwakubanga abantu abali ewa alien skin bakavaringa up ezo sente zammwe mu abantu abatono abayingire ewa tebo ewa palaso manyi sente ze yali egula miliyoni ezi ku miliyoni ezi ewa alien skin abantu abayingire ewa alien skin kakadde bali ba mutwalo kati kankikubuulire kino alien skin yakola ekivvulu teyakifunamu wadde sente ezigula essaati abantu bwe baba bayingiridde mutwalo n'obooza Freedom City amanyi sente ze basasula awo ku kifo katugeze ku sente ku capacity ya Freedom City esobola okuba nti accommodating abantu nga gumu kitundu kale kubanga abantu abali ewa alien skin bakavaringa up abantu sente zonna ezali ewa palaso kuba ewa palaso tewali mutwalo nga n'abamu bamenya gate ne bayingirira beere emmeza zaali 3 emmeza ziririddawo ewa alien skin no abantu baali bangi olina obuzibu ku Mayanja family naye kankubuulire kino no anti nkubuulira saagala owe bantu information nkyamu palaso tetumusobola mujjako victory abantu bamuwagira otegera abantu bamuwagira abantu baaliyo bangi otegera abantu bamuwagira era abantu baaliyo bangi emmeeza zajjula ate era twayingira mu bungi bw'oba wavaayo ssaawa 9 ffe twatandika okuyingira ewa palaso ssaawa 2 naye mwajjuza ssaawa 5 anti kati ate waliwo obuzibu ate era nga balamu abantu abagulidde ekidandali kikoze anti kankubuulire ate abantu bonna basasudde yabaggulirawa kati kankubuulire kino abantu ne bwe bagamba nti bayingiridde bwereere erugogo teryasulawo waliwo omuntu asobola okwepakira okuva ewa gyayingirire bwereere erugogo bakugambye lugogo residential area lugogo residential area ndoza ebivulu ososegena mchapalaso wawabeerayo ebivulu ku cricket ovu ababoda bonna baba bali awo wabayo abantu bonna abatalina byakukola abeetikka emiyembe bonna bajja ne bayimirira so kati abalala balinnya ne ku kikomera balingize munda kati balamu yabalaba nga balinnya n'abagamba bambi temulinnya mujje muyingire sikyo wawulirako ku Masaka fete wajiwulirako wagendayo ate ndi munnamasaka wagendayo ali munnamasaka n'aligenzi walaba ebyatuukawo tebazigulawo gate no n'atunda ebinyeebwa n'alema okuyingira so abantu abannayuganda ebikola amakulu tebabimanyi kyekyo kyolina omanya Masaka fete tebasobola gitegeera lwa nsonga olina okuba nga olina IQ okutegeera Masaka fete naye kati bino byakuleekaana music abantu babingi so tetujja ku bayimbi victory zaabwe kyekisooka kubanga okugamba mu palaso ningoga alien skin yesimu no alien skin nkugambye yajjuza abantu ate nga na mwana muto olina okumuwasa naye nkubuulira nti bwe tubala teyafuna mu kivulu kuba bwogamba mutwalo Freedom City ejjule abantu abali ewa alien skin bakavaringa up abantu abali ewa palaso no problem bw'oba ogamba nti bakavaringa up wali wajjula emitwalo emeka wano wajjula emeka kyekigamba nti yakola sente ze zimu ng'eza palaso abantu sente ze yandifunye ze za tebo zali tebo 3 ati kubuulira alien skin yandifunye no tekisoboka kati ate ffe we twatuula twabuukinga tebo ng'eri mu namba 28 kati gogamba nti zaali 3 tebo yaffe yali 28 28 ate awo ku miliyoni 5 ng'ezi 3 ziweddeyo otegedde nze njagala kubaliramu gwe ne bwe zigamba nti zaali tebo 3 bwe ziba ku miliyoni 3 zikola miliyoni 9
kati miliyoni 9 omanya abantu bameka abali mutwalo miliyoni 9 miliyoni 10 mutwalo omanya abantu abali mu kifo kulakubanga Freedom City bagiggulawo n'eri mmanju abantu balabira ku screen tebali ebyo leka tuleme kuzza mboozi nkadde tulabe ddala alien skin yafuna mu kivulu kino mutwalo bw'ojjako ssente z'ekifo Freedom City yagala miliyoni 10 bw'ojjako akyusemu okuva ne lwe yava ku kivu kati kankubulire kino bw'ojjako ssente za security zokka ez'abapoliisi baki miliyoni 10 oli mu miliyoni aga ekyo ekivulu alien bamuwa obukadde bwa 3 n'ava mu ddi kati kankubulire tolaba ndi ate muli awo musudiya n'ekivulu kyali kya bbalamu eyo si nsonga ffe tulaba bulabi alien skin ffe gwe tutunuulidde kati era still omusimbi bbalamu yagukolekitinga n'awa ne palasa ekirabo kya miliyoni aga nti kuze tukolekitinga byombi byali bya palaso wewazirabako ssente nga bazimukwasa waliwo okukuuma ekitiibwa kya brandi nga naye naawe ogiraba brandi eggwawo yakolamu ensobi abantu bakola ensobi naffe tusobola okukola ensobi naye bakama abo ne bajja bakubikkirira kati nga bwolaba ebyasseeka bulandi ezimbibwa music azilongazi nti olina music wano gamba ajja kumala akakinge bebekulu omulaba bebekulu omanyi bulungi naye yakolamu ensobi okuba yalinnya ku ntebe ya Nnaabagereka ku mmeeza ekyo kyali kimala okumukuba ekigo naye because yalina music nekimuyisa mu mbeera eyo kamiliyoni ebyakalamaji Kenzo Lema amulese mu nnyumba Spice Diana simanyi nkolera oluyimba nzizeewo bankubye ne because ayina music asigala agenda wa kati palaso okuyisa mu alien skin empite kirina bwe kimusuula ne bwe yandi mu byezimu n'azitwalirako abafamire ye pozi ki ekyamulemesezza okugenda e Bulaaya teyabadde tateekeddwa genda kubanga toyinza kutugamba kubanga palaso omwana yagambye naga nti palaso waaba ali ku nnyonyi sigenda bubadi ngera bwe bakola lwaki bwe kituukaawo bufuuka bubadi visa nagenze nenjikebera nga teri mu system ate bubadi visa yani etabadde mu system kankubulire okimanyi nti omuyimbi bamubuukinga ng'asasuddwa walabeko ku promota ng'akayinira ssente ze yasasudde palaso gwomanyi kyekikostinga okugula tiketi ya America nga tomanyi nti omuntu oba anaagenda gwomanyi penalty gyofuna okuwa tiketi osobola n'ogigulako essaawa yennyini gwomanyi penalty gyofuna okuwa visa ya America n'otagenda gwomanyi penalty gyofuna okuwa visa ya America n'otagenda who is there to waste time yabaddewo bino bya sitanti bonna babadde bakimanyi bulungi nti palasa abadde tagenda kugenda kuyimba ku kivulu ekyo byabadde bya stand palasa wa bbeeyi nnyo atwalawo baali yenisikini aba miliyoni 3 ayagala nalabyeko omuyimbi kamiliyoni ng'avuddeyo n'agamba nti bannange bapromota muwe ku bayimbi ku kitiibwa alien skin yabadde asaana kutuula mu business class kati palasa oyinza omutuuzaawo ati byenkugamba kyekiri kyenkugambye nti palaso teyagenze kubanga yabadde talina kugenda ekisooka palaso wa bbeeyi pato yabadde yeetaaga bano bayimbi ba miliyoni 2 bakuyimbira kulinnya ku nnyonyi ati nkubuulidde sita nti bamuwagambye nti kati tuyambe ekivulu kiyitewo kubanga amazima ga Katonda mu ggulu toyinza kukwata palaso ku bulandi gy'alina n'omutuuza mu fast n'omutuuza bw'otyo anti kankubuulire yamanyi we yatudde palaso olaba agenda mu bibye n'atuula mu bizinensi kiraasi ng'omutuuza mu enkonomi bw'otyo era bajoogaabo baali enisikini teri yatandikira mu bbanga wama alien skin nze wendi okugumya ojja tuukayo yaganyewa bayinza okubuukingira n'otatuulayo olowooza ennyonyi terina puroguramu ennyonyi otuula mu siiti n'ambayo
okyasobola okyusawo tosobola kuva mu business class wabaawo ensonga batutte muyimbi walevo zaabwe bwolaba nga waliwo omuntu nga tazze osobola otuulawo tezijjanga nkalu wali olabyeyo Kadaama alina ekifaananyi kya business nze nali nina okutuula eri sayidi nga te ekifo kyange nga kyakudinisa nga imi njagala dirisa nentuulaawo ate business class olowooza kafo kikatinibweka Kadaama beekutumiikiriza nnyo gwe wali olabye kuba ezo business class oziraba ennyonyi emanyi n'okusituka nga temuli muntu naye gwe wali olabye Kadaama agenda n'agituulamu no tosobola kusala kuva mu economy kudda mu business naye wa business asobola kudda mu economy awo yatudde wasaana era we bamubuukingidde naye papopa temujooga omuyimbi sita ne mumutuuza mu economy bwe mutyo no tulina okumuadivisinga mwe gwe mwagala amalala atambuliremu ajja kugwa ekigo ate kankubuulire yakutte bayuza kubanga ekituufu kyennyini byonna byayogera ali erisikini kuba Palaso ekyo kyokka yandikikubyemu ekituyoga nti ontwala kuyimba bweru nga tusobola ku affordinga business class batula dda mu economy twalabako aneno lya voice ng'agenda e Dubai anti nkubuulidde ani yali amutwala so kati bya bulijjo n'abo bapalaso bayinza obuteekubya bifaananyi mbala nkubuulidde okutuula mu business class eba respect of course ngwe njagala ombuulire omuyimbi gwe basobola okujja ebweru okujja oyimba wano atuule mu economy tasobola kubanga era naawe obeera olaba level kati talina level gy'alina kubanga akyali upcoming artist tukikkiriza we accept kati agenda empola naye ayina omukisa mukikkirize nakyo kubanga omuntu ne bw'obeera ne baketi y'amagezi ng'omukisa tewali oba omala buti siri wano kulwana alien skin nendi wano kumugayidinga okitegedde bulungi nti ku malala g'alina batandise okumutomeza olaba bamutuuzizza mu economy simple because Palaso ku brand gyalina twalete tusaaba kumukkiriza kutuula mu economy mu economy ne bakutwalanga economy omanyi bwe bazijooga oluusi bwetajjula bazituuzaamu amatooke eri mu maaso kati amatooke ne gavaawo gwe n'otuula n'amatooke abakulu nga bali eri beebase okitegedde n'otuula n'amatooke embusita ate kati ebyo beyandicomplaininzeko nti nze bwemba situula mu business class bwemba situula bulungi sigenda according ku kitiibwa kyange walira ekikomando olwo business class byebiki lwaki teyagendedde ekyo nakyo oyina okukitunuulira lwaki teyagendedde nga wabaddewo option y'okugendera ku mupiira ndowooza yaligenze yeewuuba lwaki teyagendedde alien yaligenze yeewuuba lwaki teyagendedde mu singa abantu batuula mu migugu era yaligituddemu si kyo wama nze nkubuulira alien ayinza obutadda n'abulirayo singa yandibadde sita n'enkonomi teyandigituddemu naye yafunye kakisa agenda kuyitamu agenda okulo tumuwishinga elaka tetumubringinga down ate ani amubulinginze down muyimbi mulungi naye amalala gakendeeremu